ono kafeero ngeri yayaganya abantu ojja kulwawo kulooza era bagenze mu DNA babadde bagezi baalwa nawo baali bakikola bakamuziga tegiri myaka 17 bukyafa 19 buli nga baziikula muntu kitegeeza talina baana kafeero talina baana kafeero alabika teyazaala bisirikirwa aliddawa mukyala wa kafeero agamba ki yabadde amanyi nti abaana bisirikula kafeero yamazaalamu abaana kafeero tazaala ono gwabeera naye emyaka bitamuzaddeemu bwe yavaawo bisirikirwa n'azaala ku bombi ani atazaala bisirikirwa oba kafeero kati nno bano abaana ba kafeero mwegendereze nnyo ne DNA tyetaaga ogiddamu emirundi eki muyinza okugulira n'abasawo tekuli mwana wa kafeero kwaba abaana ti abaana mujja kuddamu mukola DNA eyokubiri otwanalayizinga kafeero ti bisirikirwa gwe yamala naye emyaka n'atamuzaalamu mwana bisirikirwa yatazaala nedda bisirikirwa azadde nga kafeero afudde abaana ba kafeero tebaliiwo talina byonna ebyabaddeyo n'abaddeyo nga bamuziikuula balunyumyanga lutabaalo omugenzi bamusanze aliko eddagala ly'amaanyi n'endogo yennyini gye bamuziika nayo basanzeemu akacupa ka cutex nga kalimu emiti mu ndongo naye ku nkoona nga mulimu emiti obucupa tebuvunda ne twebuuza nti ebiseera ebyo baali baluga ki baali baluga muzimu baali baluga ki kaseera kano DNA abaana bonna bazibajjeko abaana 26 naye kaakati tetumanyi gye bigenda kubeera nga bikoma beera nga atubuulira for information ku nsonga zino ezigenda mu maaso ku nsonga za kafeero profesa balabusizzaako nnyo mwenna mwebali kubeerawo mwebali kugumiikiriza ffe tetubagamba tubagamba si bye ebyamagezi ennyo tubagamba si bye ebyobusinyo oyita mu maka bwe tuba twogera baganda baga nti bava buli obwawo bwobwe ng'omunaku okuta okunkumula olondamu ne bwe kiba kimu Job Kafeero muyimbi yali musajja w'amaanyi sibeerako nga mu bidongo ebyo nazikubanga ku mpeera nzimanyi nnyo alina oluyimba lwensinga okwagala oluyimba lumu olusinga okunyuma yava ebukunja mu kyaggwe naga nti nga bwe nalaga nti nja kukyusa kwatemu lugendo okudda ziizino zindeesi era nvudde mu kinyunja mu kyaggwe olwabwe nsinga okwagala anti yali atubuuzako ng'ensi tutawaanya baana naye nga yatusanga tuli balamu neyeebaza omutonzi atajja koowa yali muyimbi nnyo yalina y'omu ku bayimbi abayimba eddoboozi ng'ayinza omuvuganya ali Sebatta bwe bayimbiranga yekka yali anyeenyako ku Sebatta kuba Sebatta yali abakira nnyo bonna ebiseera ebyo basudde yali agoberera bugoberezi kuba basudde mu kuyimba kwe ye yali munnyo manyi okuyimba kuba kwa mirundi ebiri okubuulira okukankanya eddoboozi n'okunyumya olugero kati Sebatta basudde byombi yali abiri nemanya Kafeero ng'eddoboozi alikankanya bulungi ne story ng'ekwata bulungi basudde yalinako kya story yali nnungi nnyo nnyo ng'abuulira bulungi naye nga eddoboozi lyakwogera bwogezi Sebatta byombi yali abirina so Kafeero ono yatambula nnyo engeri gye yali Kafeero y'omu ku bayimbi abaawaana abakyala basudde y'omu ku bayimbi abaavuma abakyala era basudde abakyala tebamuliiko nnyo endooza basudde yakulira ndooza ku muka kitaawe kati basudde oyo yavuma nnyo abakyala yababeeramu n'abeenyiwa nga buli kimu kyonna ekibaliko akiyimba Kafeero yayagala nnyo abakyala kuba yali muntu ndooza mwenzi ne Sebatta oyo ati kwe kitegeeza kasobo waana abakyala kana nze mbeera nnyo mu bakyala naye sibawaana nnyo nze ate mbavuma buvumu mbavumamu omuntu wali abakyala bayita omuntu nti aga nti oli mubi nga otumubuli atabakuvumire wali abakyala bagala baga nti oli mulu kati basudde kyekyo kyolaba yabagambanga Sebatta bonna yawaananga bawaana kiba ne Sebatta bw'aba akugambye nti olwo olimba luyimba nga ali bayita baana bange yali akitegeeza nga bwe yali ebyo baali baana be kati basudde Sebatta ono Kafeero ono engeri yayagala nnyo abantu ojja kulwawo kulooza era bagenze mu DNA babadde bagezi baalwa nawo baali bakikola bakamuziga tegiri myaka 17 bukyafa 19 buli nga baziikula muntu kitegeeza talina baana Kafeero talina baana Kafeero alabika teyazaala bisirikirwa aliddawa mukyala wa Kafeero agamba ki yabadde amanyi nti abaana bisirikula Kafeero yamazaalamu abaana Kafeero tazaala
ono gwabeera naye emyaka bitamuzaddeemu bwe yavaawo bisirikirwa n'azaala ku bombi ani atazaala bisirikirwa oba Kafeero kati nno bano abaana ba Kafeero mwegendereze nnyo ne DNA tyetaaga ogiddamu emirundi eki muyinza okugulira n'abasawo tekuli mwana wa Kafeero kwaba abaana okufaanana si Luganda abantu abakyasita okufaanana tebalabaganangako abantu abakyasita okufaanagana mu nsi yonna tebalabaganangako omu abeera mu Amerika omulala abeera walala buli kimu n'endowooza n'entegeera n'ebirala n'omusaayi type yemu sigamba DNA type nti o ntebalabagana so okufaanana si Luganda Kafeero ono abali okumpi Balamu nalabe yakirimu ennyo n'abalala bwe munaakebera omusaayi ogwo abaana mujulire muddeyo mukole tesiti endala lwaki ati Kafeero nayinza batalina baana wadde n'omu kuba Kafeero omuntu yali wa ndigi omuntu eyeesuwa endigi oyo okulowooza ku kintu ekyo okulowooza ku mulalu omanyi omuntu wamutamiivu omulalu okwata oli mukyala ali mu bbaala otamire nnyo oli ali mu bbaala yalugwamu bano abapya tebalina bwebinyo osanga otamire ng'odda mukyala anyirira abakazi baba babbi ye aba amwagala naye tebatuuka ku kisembayo bagunywa wano nga bwamugeraagira ne biggwa ng'otamidde nga Kafeero bwe yatamiranga Kafeero yatamiranga neyirabira n'esso najja n'apaakinga kati awantu nga sho igenda kuba wali ne bakubagana ne bamuzuukusa tebakubaganya bagambe tewazze bakubaganya abantu yangu oyiime tebima babisambi ewaffe oyo yakikolanga nnyo ekasuula twalina olwo bagiyita Kizito yajja n'apaakinga wali mu kabaala n'anywa bw'amala okunywa omwenganaga kange neepumulemu ngende nnyimbira abantu n'ayingira mu mmotoka neeyebaka miggo gye gyamuzuukusa nti balwanye tewazze kinazze nga ziri 7 bakubye abalina omuleeta abazze beekubaga mutulimba Kafeero aliwa kakati omuntu weebaka bw'atyo neerabira n'esso azaala ddi okugjako kubanga ne spam count ze zibalo wala gigweyesuwa Kafeero yanywa omwenge ndowooza nga muto ddala ate nga nywa muwala gy'ow'amaanyi ate Kafeero yanywa omwenge ng'atamirira ddala era sibagambako nti tiyatamiirako era n'ennyimba ze wamulabanga ng'olaba ddala mutamiivu abantu abatanywedde bengo bano basse bato balaba ndowooza gye bafaanana ba Dani Mugula Dani Mugula ali myaka 80+ abo bwafaanana Segamwenge imagine musajja mukozi yekuba dda mukozi mugezigezi Kafeero nkuddamu ekigambo kino kyabaana mujja kuddamu kola DNA ey'okubiri otwanalayizinga Kafeero tibisirikirwa gwe yamala naye emyaka n'atamuzaalamu mwana bisirikirwa yatazaala nedda bisirikirwa azadde nga Kafeero afudde abisirikirwa ne Kafeero omulalu mwamulumbanga nti lwaki omulalu temwamugjamu magezi nti Kafeero teyalumbanga mulalu alabika waba yalumbanga yetazaala ale kati yamulumba owabisirikirwa teyamulumba aba yali ayokya kubanga ye kati bisirikirwa bw'avudde omulalu ne bamulumba azadde ate n'abaana abalina bangi mulla emyaka egyo 19 azaddemu abaana Kafeero bisirikirwa yinza oba yamala ne Kafeero emyaka egisukka mu 8 ku 10 oba omulalu teyamusembereranga Kafeero alinganga atamidde nga abakyala abo nga ababisirikirwa tebayinza kumanya nti ekiddako kituufu era yaleese okuziikula naye DNA gye bagenza okukolako si nnyangungu yeetaaga bakafulu wano simanyi batu balina abakebera amagumba bagituttewa wano babadde mu musaayi wandikane ku gundi awo webali awo ng'oyambuka ku public service bali wano naye bagezi nabo Uganda kuba omusaayi gwasooka gwatuwaako bana sikyo bana ate ogenda okutuwaako Buladina nga gumuteekawa Buladina muganda wa Kafeero muganda wa Swazi ye gwamuwandula tali Swazi ate ne kumuwa baddemu ne Swazi siwaamu teyeibala nabadde ko wano ne kojja kagato n'agamba ebitundu 7 Swazi siwa Kafeero n'abaana abo bokebeera abo kubanga sekandi gundi oyo omulenzi wamuyita sekandi Enjo bwakuwa olugero kubanga yali badde abamanyi abayimbi abo boolaba baagala ku mukazi omu abayimbi bagenda mu bikujjuko bino baagala ku mukazi omu era abayimbi abamu bibatabaanya byebyawula mu bbandi mwagala ku omu ate n'olaba nga alina oli mu kasonda gwe n'ogaana n'ogenda ku stage n'ogenda n'ogenda ku stage groups ezo ze mubeeramu ezo z'emize katemba baagala ku mukazi omu twali badde tulaba nga
bakyeyogerera tika gundi oli twali naye mu group gundi amuzaalamu omwana tewali alina byama bibi ate ekyama ky'omwana tekibula kuba toyinza kweka mwana n'emikwano gye negitamanya nti wayagala ku gundi omuntu ono gw'oyagadde oba gw'attempting okwagala bamulaba n'enneeyisa gyakweyisizaamu ne gye tubeera eno mu mirimu gye tukolera bayinza okugaa nti gundi atambudde gundi era bw'azaala omwana osonga nti omwana oyo agundi Kafeero banne baluwa abatuwa information kubanga muzeeyi gundi ono yani gwe tuli okubeera naye wano alwa Kagato abimanyi yabeerawo dde oyo ate n'omutwe gwe gulabika gukola ajjukira nnyo manyi omutwe gwe gwagwo ng'ojjukira nnyo yali badde abaana ba Kafeero bajja dda nga tennakufa nga batuukira dda ffe bantu ba Kafeero abaana babasudde bajjanga ku leediyo ne baganze taata wange yali basudde naye tebanfaako aba Kafeero tewali yali akomplaininzeeko baana bo tebalisuwa nti baana be abaana bolaba babasudde bajjanga abamu nga bayimbi ne bagamba nti nze nali mutabani wabasudde yanzaala gundi ne maama bwe yaŋŋambye kubanga mwama bw'ozaala mu mudongo lwomala omudongo gwamala okuzaala ng'omaze okuzaala omwana kyosooka okuna omusanga waayimbira kuba abadongo tebeebuya oteega waayimbira wali omuganda ngwesigenda kugamba bamumusiba muyimbi era waali wamaanyi ayimbira mu bbandi bamumusiba n'amukuza sijja mu kugamba n'amukuza kakati omwana nga mubibbi kiwala naye ng'ate ye omusajja ali mukakkama naye nga ne maama waakyo mubiisanyi maama mubiisanyi bwakola emisango bwakuba essimu naye gatoni jangu njje wano bano batamanyi nayagala munene biki katoli ndi ekikazi nkifuuse ekikazi n'akijjako omwana we n'akitwala ewaka omwana agenda otuuka ewaka nga yeeyisa bulala mukulu ajjamu ekirooza nti naye lwakitwala abaana bano bonna ku dyene endaba ekiwala kino n'akiyola nakyo nakiteeka mu mmotoka n'akitwala ewandegeya n'akikebera ne mu bali abaawaka be yali alina mwalimu omu yeegatta ku kino kyama n'asirikira ekyama kino ekiwala n'akizza ewa nnyina n'atigaa teyaggwe kati ekiwala tukisanga kiri kinoonya mirimu ene gy'obwa meidi gwe nali naye nga kimumanyi nga naye akimanyi kati gwe nga toli mwana wa gundi wano okolawo ki nti taata yatututte ku musaayi nze ne gundi ne gutubalula nze siri mwana we kati abantu abafaanagana nga bayimbi bwe bali nga wayagala ku muntu nga mugenzi okuyimba ekyotera baagalayo nnyo oba lwaki bayimbi baagala nnyo ekyotera awo waliwo nekiwala bakiyita mu kinnamazzi ekiri awo kyotera awo ekyo nera kibawa kiri awo kyotera awo mukikyaliwo gundi yakiyimba luna mu biru bonna bakiyimbye yimbe ekyo bakiyimba nnyo lutaya bakiyimba nnyo ekibaddewo nnyo kibawadde anti lutaya yimba nasanga omuwala ekyotera ekyo kyekibegwanyiza kati kyalinga kyebitigulyawo nga kirungi nnyo buli muyimbi kwatuukira naye oba onyumya nakyo nekikubulira nti ate kyabadde n'oli nogayigu bino nga ebisoko byo nti ate ebisoko ebyo nkuwadde bitono buuza gundi kiri awo kiwono kakati bonna bakimanyirawo singa kivaamu nekika nina omwana bonna beekengera kakati ne Kafeero twagala kulaba ani ayeekengera mujje abakyala mwe musooka abakyala bamaama baliruwa mupikiki ena bamaama baliwa lwaki baana bavaayo bokka lwaki yani abasindika baagala ssente Kafeero si yali mugeganyo kesiteeti kali awo nateete naye mwana wa Kafeero mwana wa Kafeero oyo muddugavu nnyo oyo Kafeero kaali maama we omusaayi gunnyonnyo naye nga Kafeero bw'aba yali senga yali muzadde abo baana batono balindeko Kimbo ono weddagala Kafeero Kafeero ayina kafeesi katono Abitex musajja munyarwanda ba wano Abitex mpozi yayinamu Abitex naye abaana ayina batono nekyabawandula era kyalekawo ndowooza naye awalukagga bamala kumusiba muntu n'alyoka alowooza nti alina okugenda mukko wano baali baagala omusibirasibira awo naye omusayi gwamumuwa wowe kati alinayo kojjaawe jjajjaawo nga yalina omutwe bwe gutyo omusayi ogwo tegulimba nze nange nagendayo
watwala kumala ku mutwalayo yaliwo ate yali gwamuwanda nokakkana ate nze kakkana kinza nenjagala baana kyenva namutwala wasikeza babe nina 6 babo bonna bw'obatwala ku ddimu okebera kati bano abaana oŋŋamba 26 bw'aba Kafeero yali muzadde bw'aba yali muzadde bakyajja bw'aba yali muyimbi bw'aba nga kyali Kafeero no gwe mmanyi omutamivu bw'ati abo abaana tekuli wuwe wadde n'omu kitegeeza Kafeero teyazaala era abapanga omusaayi teyazaala Kafeero terina budde buzaala Kafeero yanywa nnyo yatandika Kafeero yafa ali mu myaka 4 naye yali 37 3 yali akyali muto kati kitegeeza yali bali yatuwadda n'olugero lw'abaana yatuwa olugero lwa Buladina nga naye si wuwe kitegeeza Kafeero yali ayimba ku baana bangi Kafeero bw'ayimba Buladina balowooza yali ayimba ku Buladina yennyini yali ayimba ku baana be bonna nti waliwo yazanyiranga mu maka ge Buladina yavayo n'ayogera nti si wuwe anti amume tata yanyimba mu luyimba ate bagamba Buladina muganda wa Swazi ate Swazi sebo ye ne gumuwa kati Buladina okumuyimba Kafeero yali message gyatuwanga eri jeno ku baana be bonna kino kigenda leka wa family eno abaana okuvaayo nga tekuli n'omuwaka already baawemusidde tebakyali family kati olwotuuka ekiseera nga ozadde abaana ne batuuka nga gwe beetaaga oba tolina family abaana bo batuukanga mu myaka 20, 18, 20 be balina okuba nga bakwetaaga taata teekawo embeera nga abaana be bakwetaaga naye embeera bw'ejja nga gwe beetaaga eyo si family weetaaga omwana kuddabiza ennyumba wakoliranga wakolanga ki abaana be balina okuba nga bakwetaaga taata amaka gantabuseeko jangu wano nomukyala wo mubadde mutya olwo abaana bakwetaaga naye wotuukisera nga gwe weetaaga abaana otolina family kati Kafeero ekizibu kyekola teyali ka family kubanga abaana baabo bamwetaaga afudde era naye guvaayo nga bonna nti oba 5 babi bayinza obutakwata tekyalina kyekyo kubanga nebintu byaliso tebigabira babiri ettaka liryeyo wala Bukunja ani agenda okutula eyo ettaka lyalesewo n'ababiri teribamala bali 2 bagambye 26 Kafeero tayinza kuweza baana bamuwayiriza Kafeero naye nga abakyala 26 ali abaweza yasogola aligula atamidde osobola okweganyiza omuntu n'abaako kyagize budde atamidde wanye kusala tekwetaaga nnyo concentration y'amaanyi naye Kafeero teyalina budde concentration eyo ezaala baana 2 abaana ba Kafeero tebaliiwo talina naye omusayi guyinza obbayamba naye mugweke mukebere mu laboratories mugendeko ne mu private batwaleko ne Kenya ne Bungereza bateekeyo bano bamala omusayi gusi kyali kyamaanyi nnyo kyali kwe twagukeberera nga giri 40 oba mwesa ate sino balamu yakiri mu gati minister bamusanzeeko eddagala natidde bantu balogo bwe mu Kafeero waawa Bukunja ate omusange eddagala ne weewuunya singa batidde butamulya abo balogo bazibu ekyaggwawo baloga n'enkoko nga talina kikoze wangi baveeko awo ate butamusangako ddagala naali kyewunyiza nnyo nga taliiko Kafeero tabadde ku kantu konna anti bo bateebereza nti abantu babalya naye teri muntu ali abafu taliiyo ebyo byalwali teri muntu ali abafu teri muzimu gukukwata nga gwamaanyi guto ne gukulowooza omufu nti yennyama muzimu kyogwo wabula abantu abakangakanga nti bali abantu gye bali era kaye ntera okula nga bakangakanga abantu naye gwe wulirayo ku kyalo gendayo ku kyalo otuuze abantu nti kuntu bali abantu nti ngaani naye ng'ali mubali teri mulambo gwe baali baziikudde mu Uganda wano nti bajuuse ebijja nga tebaliimu kakati bali abalya bazza abagoma ne bagazaamu ensi Uganda newulira gavumenti ya Uganda eno gyemanyi yatabuhaulu ebadde omanyi eno gavumenti gyetubadde nayo ebadde nga abantu bali informed netuwuliramu nti balira kayi balya polisi nezinga emikono nti kuno abantu 2 tebayingira abantu bayingira 6 abo babanga bayeekera kitegeeza gavumenti erina okuimployinga kitegeeza okulya abantu tekiriiyo naye abantu kibaba mu mutwe nti balya abantu nti ngaani gwe buuza yani gwe baali balidde okusaddaaka babasaddaaka omwana bamusala obulago naye okumulya ekyo tekiri era oli ajjaali waliwo omwami omu mukwano gwange yali munnamawulire yataka akatambi ng'agenze embasezi nga bizannye nalaba n'ebyakakande walaba Masumba Kakande naye yabizannya tebanga yabaleeta mbubaava eyo Bugerere mbubaava eyo nga balidde nga wali yali aliddeko bapanga emitwalo 4
ngabana berira kwa bapanga ebinyamanyama mugundi mu gumba lya muntu muntu wawagojjozanyirako bwoti enkyoddemu otambule ku kyalo gwebwe ebintu bibiri ku kyalo bisatu byotakolanga ku kyalo ng'obala kati gwe twakulira ku kyalo tukyabadde ku kyalo era bino tebikwatako oyagala muka omusajja ku kyalo yonoona mu luzzi sera ng'ologa ku kyalo ologa ologa enkya bakwogereko nti waloze mwana wo ku kyalo afa buli eso balyokya bwokya genda mu luzzi kojo wamu kuba mupupu olemiga egikukubwa n'ekika kyamwe bakisenda ebintu bisatu ebyo twabizanyirako mu kyalo okulya abantu obuseze eddogo okwagala muka omusajja n'okwonona oluzzi wayonoonye mu luzzi kiwulika kitya ne famire bagikolimira tamanyi wa megatoni kati ebyo tebiriyo bye bagamba kati kafeero bamutaddeko eddagala nga bateebereza nti yali ajja kuliibwa waliwo nalabijja kuli nali ndaba ku mawulire gabukedde nga beekulumuludde bayitawo ku lujjingo lyagamba ono yali agezako nkundya namulemerera mwendi muno abajega beekulumulula nga omulambo gwogera yali agezako okundya namulemerera mwendi ne beekuŋŋaanya kyalo kyonna kiserengeta emmanga eyo nyumba gye yali ne bazingako ennyumba ne baza ennyumba ne basanga mu kyalo tukalira ennyama tugikalira ku miti gino emisongole ne bajjayo enti yali azikalirako ennyama ye yasse ku kkulu kuno kwabadde abakalirira naye ye abadde ayogera nti ndi muno bannemu okulya aliwa famire negamba ffe tekimanyiko kyakulya kyebawaayiriza taata gyali gye twamuziika kati obuba buwongo bw'abantu kafeero engeri gyalimu omulogo era nga n'ekika kyabwe kirogo lwaki abaana tebabatuuza mu gundu wali abaganda bebakola bakikola batya okwalula abaana ebabatwala ebunja baliba abaganda bakikola ekyokulwalula abaana nti senga ogenda n'ogamba nti abaana bano si bange bateekawo entiisa ne baga nti tuwa obulira ng'obawa obulira bw'aba tawaffe ajja kufa bufi anaaba ku mazzi gano oba netuteekamu akalira ke n'atunulamu ng'afiirawo abaganda bali kutiisatiisa tekyaliyo batiisatiisa kati omukazi omugumu babangayo n'amulekayo nagati oba afaafe siswalira wano naye atali abakazi bagala nnyo abaana era ojja ng'amusituddewo no siwa wano